nti sente Robert zeyawolesa okuva Denmark era ziweza mazijjayo ku gundi Western Union era zisime wano nziyina. Yeah, where you girls? Echi? One wansi wano. Kazimba none. Now just give me a minute. Just a minute, please. Tebasiga nsigo balinze makungura opanga bapangurura ozimba bazingurura oyanika bayanurura oyanika bayanurura Tebasiga nsigo tebasiga nsigo balinze makungura natasiga nsigo alinze kukungura. Hi. Madamu dusanyisho kukuraba. Yes. Have a seat. Thank you. Yarukufuhu. Inonye mtu akola nena. Agenda kujja. She's come. Ajja kujja. Tofayo. You girls. Madam. Yes, You're welcome. Thank you. I will attend to you in a minute. Have a seat. Thank you. Sente za mama njagala musituseyo mugule bulungi eddagala lye kubanga nga Robert bwaziweereza Western Union bwenzijeeyo zonna nezireeta naye njagala musituse bulungi naye njagala mugule eddagala lya mama Era tuweerezaayo. What's wrong? Anyabo, boze osanze wani? Sanze wakirina nga alina byasimu na simu. Ono kalebala. Mama. Kalebala. Ono mukyalo omugagge abadde agwetaaga. Mama kiki? Sente zange zimbuzeko kalebala. Ekiki? Sente zibadde za mama wange nga za kumugulira ddagala. Wange sente za mama. Za mama za medication. Omujjanjaba. Mukazi wattu kajagenda kukola tagenda okufa bufi. Omuntu ati mama waffe nga tulaba. Naye ababyabo. Balina bwiso. Ebintu tebisaasira na kusaasira. Tebyasiga nsiko byagala okunkula. Nabibbi. Ndawa bwankanula amaaso. Mama, omanyi kyobaokola? Munaye kyobaokola weewole. Mama aleme kufa. Naye ababbi bakyamu. Omuntu nga talina nakisa. Naba munne bwatyo. Ababbi si bangu. Omuntu naba sente za munne bwatyo. Bana nga babbi bakomya. Mama ngusasinde mama. Banange kuba birya nyankema gatonda oba sitaani kubanga kakatira eno nagimalirizaga kantike kweno mama Abafanye kwiso.